Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange Rashida Dada. Nga nzize mbatuseeko ebbaluwa yammwe ey'olwayo naye nga tetunnagigendamu. Mikwano abatannaba kusubscribe nga bambi mukinkolere bana abakomenti nga bashare nga bambi Mukama bampeera omukisa. Ebbaluwa y'olwaleero aba bakojja baliko mizimu ennaku zino simanyi. Nsaba Mukama atusaasire. Omuwala ono nsaba mumuwe ku magezi. Kojja amuzaalamu omwana ate ne yeegaana omwana tamanyi kyakuzaako. Banange mikwano, olina endwadde nnyingi ezikutawaanya, olina nabbuguma, enseke zaazibikira, olina ebizimba mu lubuto, olina kansa, olina kandida, olina sukaali. Yitayo ewa Dr. Kizito Patrick alabe ng'asobola okuyamba ku bbeeyi ey'okuteesa. Okay. Tugende ebbaluwa yaffe ey'olwaliro tetuwuye munnaffe. Kulamusizza nnyabo, amannya agange nze Namuddu Madina. Nina emyaka 18. Madamu Rashida, njagala ompe ku magezi kubanga embeera egaanye sirina wakussa mwana wange. Munnange mukwano byatandikawo ebiti. Nze nakula ne maama wange ne taata. Ewa jjajja wange omusajja azaala maama twagendangayo lumu na lumu ate nga tulwawo ogendayo. Ebbanga lyonna paka we naweza emyaka 16 we nagenda ewa jjajja azaala maama. Nabeerayoko akaseera nga nina emyaka 16. Nabeerayoko ng'omwezi gumu ne mmaa nenvaayo. Naye mwogwo omwezi mukwano nafuna obuzibu. Nali ndi ewa jjajja kojja wange. Yali musajja mukulu teyali mwana muto. Yali musajja mukulu ng'alina mukazi we. Kojja najja nankozesa ate n'amaana ngamba we ndikyogera nja kumulaba ekinaamuvaamu. Natya nakaaba naye ne ngamba jjajja ne mugamba njagala kuddayo wa maama. Nina kye njagala omugamba. Jjajja yambuuza kiki ky'otasobola kuŋŋamba osooka olowooza okigamba maama wo. Namugamba waliwo eyantuma ne neerabira omugamba. Yaŋŋamba oke oba oyagala kugenda wammwe kwata ekkubo ogende, nampa ssente ne ŋŋenda. Bwe natuuka nagamba maama ne mugamba munnange maama kojja gundi yankutte. Maama yaŋŋamba siddamu kyogera kikome ku ye. Naŋŋamba simuleetera bizibu mu kika muyambe kikome ku ye. Waayita ebbanga ttono mukwano nga kitegeerekeka nti ndi lubuto. Maama wange yalulaba mbu abantu bamugamba ndi lubuto. Mukwano nali sirina kyakkola. Mu piriyodi zange nali naakagendamu ebbanga ttono. Ntandika ogenda mu piriyodi nga nnyina emyaka 16 omwaka nga gutandikawo gutugenda kuferezaamu emyaka 16. Nagendamu ebbanga ttono kojja nankwata. Nze nali sibitegeera nnyo naye mukwano kakinsuseeko. Bwe nafuna olubuto nagamba maama tugambe kojja kubanga nze sibimanyi. Maama era yaŋŋamba muleke simutankuulira famire ye. Omwana nfune omusajja gwe musiba. Nannyonnyola maama ne mugamba sirina musajja gwe nsobola kusiba lubuto luno. Sibitegeera nali sigendangako na musajja yenna mu kikolwa. Maama yaŋŋamba mbeerewo nzaale okusinga omwonoonera famire ye wakiri omwana afa. Maama wange bye bigambo bye yaŋŋambanga. Nanyiiga ne ŋŋamba lwaki maama ŋŋamba watyo oba ŋŋende wa kyamaani oba ndagewa. Naye ne ŋŋamba kansirike. Mbaddewo omwana kati wa myaka 2 paka bwe natuuse ne nfuna omusajja. Nafunye omusajja ŋŋamba kimu naŋŋamba tasobola kuntwala na mwana ate ne maama n'omwana wange tamwagala. Kati we binsoberedde nkoze ntya?
kubanga nze ndaba Madamu Rashid Wakawendi tebampa wadde kasabbuuni ne wasanga maama ng'oyo sabbuuni Moses olugoye lw'omwana wange ayinza okunvuma okubula okunzita. Yaŋŋamba kimu omwana wa kibi ye lwaki tafa bye bigambo maama byaŋŋamba. Siri musobya kubanga nange saagamba kojja nkwate. Naye kojja namufunako ku nnamba ye ne mukubira ku ssimu ne mugamba munnaaye omwana ono bwe yawulira nti nze Madiina yakwata essimu yange n'agiggyako. Mukwano kwe kujja gy'oli ompe ku magezi nkoze ntya oba waba waliyo ekifo ekisobola okukuuma omwana ono omwana wange aleme butafa bandikimpadde n'enkuuma omwana ono n'entwalayo omwana ono omwana asobola okutereera n'asobola okubeera naye n'emirembe ng'abaana abalala. Nze gw'olaba ewaka siffe tuli abagagga tuli bagagga. Sabbuuni baabaguze bagula kitole fenna ne tukyozesa naye baŋŋamba njoze ezange wakiri ne bitateeka mu ngoye za mwana wange. Nange mukwano nkoze ntya? Omwana myaka 2 naye embeera egaanye. Kwe kujja gy'oli ompe ku magezi mukwano. N'asanyuka nga mumpadde ku magezi sigadde nze Amina Namuddu.